mbeebaza okubanga musaba musiba ku bugazi bw'ensi yonna. Shooko yatugwako naye Mukama asigala mulungi. Mukama asigala mulungi. Mbasabira nakakati abalwadde abali ku bitanda, abaafuna accidenti, abaafuna obuvune, abalina obulumi mu ndoomo, abalongoosebwa nga tonawona. Katonda awonye olukindo munda ne kungulu. Nsabira alina omwana ng'omwana obulwadde bumuluma bukutabudde bukumazeeko emirembe. Katonda agolole omukono gwe ogutayimpa wadde awonye omwana oyo, oba yaluzinga memory oba kiki kyonna ekyabaawo. Katonda amutereeze. Omwana wa Agnes musabira era mbadde musabira era nsaba Katonda amutereeze, memory yonna ekomewo, omwana agenda okudda ku ssomero nga mugezi n'okusinga bwe yalina olubereberye. Nsabye bwe ntyo mu linnya erisinga amannya gonna ya Kristo Yesu Mukama waffe. Buli muntu Mukama akolere ku kyetaago kyo. Mukama yandekawo lwakigendererwa era nsaba ekyo kye yandekerawo akituukiriza erudda eyo.